Obwange tebubangako bubi kubanga ffe we ya strategist at a strategic level. Strategist at what? At a strategic level. Butambulanga we twabubala. Awo butuba twambuse. Your statement osogiwane ne yeru mu lulimi. Kisinzira ku ssomero gye wasomera. Gizeeyo. Otalina byangamba akuba. Okusookera ddala tukunoonyezaako olunaku olwaleero ng'otukubire mu ttooki. Kasuku mukwano go ekisooka ali jobless. Edison mukwano go ali jobless. Dembe yonna at large. Tubasaasirako okusookera ddala. Bajja kuddayo banoonye emirimu because unemployment rate Kasuku twamugasseeko era kati statistics zakyuse. Bw'oboga nti emitwalo 6 tegirina mirimu ne Kasuku sendi ne Jenkins bagate emitwalo 6 mu 3. Emitwalo 6 batalina mulimo bano tetulina obeera bino tulina okukongerako mu 3. Jenkins, Edison, Jacob Omutuuze n'abalala. Radio yo baali bagisuula dda. Baana abasuula ba Kasuku bakolera mu YouTube mu radio y'omuyindi. Bonga balowooza omuyindi oyo musiru tategeera. Bagenda ne bateekako Kasuku live. Abantu ate bali mu studio y'omusajja kati kitegeeza baali beeyagala studio kufuna we batuula. Omusajja bagobe bayinza omuwamba. Bo baali baagala kufuna we batuula naye ng'omulamwa gwali ku YouTube zaabwe. Kati simanyi ani yalabula musajja oyo omuyindi. Tabawuliriza otya. Bali bagenda dda. Bagenda kunyaka neewuwo. Bajja buze kufuna katebe we batuula nti studio weri tugende tukolerawo. Kali gwe tawalabye okuva babagoba nti batuulawo nawe baagadde. Studio yokka ye yakyuse n'ebintu bo bitambula. Gwe omusajja busendi obuyita bwa muzannyo bubala. Bana muli bannaffe batuzonye okuseka naye Justin omusajja ayogera kituufu. Ffe mawulire bagamba osookanga ggulire n'oddako eby'omukwano. Ffe tuli kuggulire nga ba-journalist. Nabadde ne Kasuku. Kasuku oyo. Kasuku mukwano gwange. Kasuku n'aŋŋamba nze siifayo kubampogganira nti sirina mulimu. Naye nabo kambalinde. Kasuku naye alinda bangobe mu ministry afune watandikira. Naye right now. Naye ne bakasuku nga boogera. Olwo olugambo lwabwe lwe bakola kati abayimbi basanyufu abamu nga Bebekulu. Bebekulu musanyufu. Ano omulala omusanyufu. Kenzo naye musanyufu. Abasajja bakolokota abantu abo. Tebakolokota basiiririza ddala by'ofumba. Omanyi abayimbi be bamazeemu amaanyi. Abayimbi basanyufu abamu. Eyo kolabo yaabwe. Balina abayimbi be bamazeemu amaanyi eby'okuyimba ne babivaamu. Mulimu abanakuwavu nga Kamiliyoni. Kasuku ate tayagala nnyo Kamiliyoni musajja we nnyo. Mulimu abasanyu abanakuwavu nga Kamiri. Kamiri muntu waabwe. Bakasuku baagala nnyo Kamiliyoni. Kamiliyoni muntu w'abantu. Emboozi ye ng'owayamuko naye tolaba bino mbu omusajja ono Kasuku ba Jenkins baali babisuubira kuba beggulirawo bodda n'ekkubo nga Musa ne Jacob bayigamu bigambo yatugambye ye taluma wabula alumu abo ababadde awo nga tebalina kye bali era bamenyeewo badijje nga babiri. Nedda buli kintu kyonna ekibireeta changes tosobola gamba nti tebaalumiddwa singa baalizayininga dda. Naye okusigalawo nabo babadde balina kye bakuumirawo. Omanyi address kintu kikulu abantu kye batamanyi nti osobola okuba okola ku BBS nga tebakuwa ssente nnyingi neyo kadi gy'olina ekuyingiza mu palamenti nawa yonna address kadi ono gy'ayina. So bayinza okuba balina kye bafiiriddwa naye kirungi bagagga baali bakola entegeka bakasuku bagagga nnyo. Ate yakati olaba gundi yaabwe eyo
ogenda mu economics tulina kyetuta non income ze sente zofuna ezitali kuki ku musaala era nze twakubanga gulaafu mu economics sente zofunye mu bazadde bo mu bakwano bo ojja genda okwesanga ng'emirimu gy'obunnamawulire si gye gitubeezaawo naye twerimbise mujja okufuniramu ebirala. Kati nze era emmotoka nagijja ku social media nedda kuba luseke mwenagijja tiofunayo gozinduukiriza n'omuvumaavumaawo kuba luseke. Kati mulwogera lwatu temukyaluhaidinga. Uganda nayo esabirizanga eggwanga. Uganda nayo bakubiba kaga President Museveni kyabalaze yonna abagenze kusaka najjako ezize ng'atusakidde esigadde ne bazizza mu ggwanga ababbi be ne bazitwala. So ffenna abasinga obungi tuli bakubi ba nseke era oluseke luno lwatuya kati Christmas tetuuse okutuna mukololo ogwo nogayi bannange ani gwe naakuba oluseke abantu balya kundwadde omunaga ekifuba kinnuma naakubira ona namuga akatago kannuma abantu bakatta abantu beewaabwe maama we yakafa emirundi 7 nfiiriddwa maama akutuse ninga wali ne bamuweeza amabugo ekiseera kigenda kutuuka tufeekinge n'okufa kwaffe nga teyafudde ninga anoonya ki bamalozi kuŋŋaanya aveeyo nti bannendi mulamu. So n'olwekyo ensi ekyuse nnyo. Jacob yagambye n'oba muwa TV ki n'oba muwa radio kitajja kukola DJ Jacob agenda mmwejjako asigaze eriri eryatu atuhirwe ozinga agenda kuba kyeyo kuba ne baakayo abavudde wano bakakalamu abafumbiddwa bino ebikazi ebibangaladesh olina okuba nga omanyi okozesa washing machine ne bafumbirwa ate bakola mirimo ki bakatongole omutongole bakola mirimo ki ebweru erinayo kampani gwe bagembu nga bwovudde Uganda wogiyingira kampani mulimu kati okusigadde bakapale tobalaba labadaba tafumbye labadaba afumbye emyaka emi kakati I'm telling you with facts banoonya mpapula marriage muomya visa zezisigadde kuba mu Uganda tojja kulimba bazungu nti nyenze mu business trip ajja kutula kwa account yo ofuna emitwalo 4 business ki ono chairman w'abantu kirabika we yesize ani Jacob yanaddayo simanyi yes politics tebamubalirako mpozi kongo funye ekintu ekiri substantial nti bonna bannamawulire bootunuulira abali successful ennaku zino nga yava mu byamawulire n'abiwummula bibakazi ba Fabiola they have rich men era omuwala yenna ku TV n'oba tomusasula bagenda mukwana badana nabatanzi beautiful babedi bulungi bwe bumukulembera kati gwe Jacob ani agenda okufumbirwa nga n'ebikazi ebirina sente Canada biwedde byagala bapote kaye tali awo tabona abo sokojja ko erinnya lya Jacob omutuze mpoza agende ku kyenyi. The only thing that's remaining Jacob okukwata passport ng'ekisanja kye kiweddeko n'ayingira Canada buli ebyo ebikazikazi ofumbayo emyezi 3 n'ofumba Toronto ne bakasuka egundi Windpin n'ovaayo nodde Montreal n'ofuna w'obeera. Kasuku waffe omuwabu bakache sawa nga zino yagambye oba bona FM ye muyita kasitebe muwa kasente kakati statistically the unemployed ketubasabire kwa naffe gye bava gye bakola ki gye tudda so twekwate funa Fly Emirates aba basekerera bakole batya basike nga balekeramu naffe tujja kufuna bwe tusekerera omanyi olinda naawe bulinzi it's just time kati eyo dembe yesembyeyo okugwezimu zaagwagwa dda TV nezi kyaliko kulemerako bulemezi ate kulemerako ayina ka studio yako kamu ayina producer ogwo omu n'akolamu omu buno TV zaagwa ezimu si zonna mwe abakyaliko n'abalala who are really trying.
ziwe ziringa meka kati wano ne kye bayita TV nti oba radio temukimanyi kiba kitya the work environment kati Dembe FM wowe wadde tuya wadde bakola ngatumaliza lisinga TV obunene ngatumaliza on this topic ubaka kibwowereza bana abasajja baffe mu mbeera gye tuyitamu kuba naffe wano wetuli naye tetuli ubaka kibwobawereza bona how live alone Kasuku live alone Jenkins ne bonna ababadde mu Dembe FM at large. Change is part of life. Buli kibaawo kikuwa kiddako ate buli kikutuukako mu nsi eno tekiba kibi. They can really try their talents elsewhere if they are really journalists. Njoka amawulire nga bali nga tebasoma bagwamu manyi waliwo abaali abakobe ebifaananyi mu Nigiina bajja funa we baba nga olina masikomu nga tulemako emyaka egyo n'ogikola ki n'ogisoma nituzoga bannamawulire banne bagenda kudda nga boliko baali bakobe babifaananyi mu Nigiina ne bajja bagwa mu you mean okubeera ba TikTok. So let them try where they're supposed to be. Company zonna bwe zigwa ba professionals tebakaya. Ndiwe yali abaddeko wape nange. Sente ze zitabula family zonna. Uyise fe ba planned kids bwe tuba. Ba planned kids. Ebitulwanya bibeera sente mamotoka kateja usanga y'abanaku. Bawoza omwana talina mpisa agwe wakulira mu bwavu mulwanire najjolo enkumbi yange eriwa nalaba luliza lyayomba ne batabani be parking ejjudde emotoka tagayagala bali pasiteeke ebweru ba planned kids we tuba ne ba planned kids kirungi bwate mulingiriza ensawo ya dadi mulingiriza ensawo ya omuzadde yenna threats zoyina n'omwana wo zaakolaki Chwa olufabire nga yababbi nga taata mubbi wataka omwana lawyer mubbi asala mancholo nga family yo is there to cause problems kate yamu yaki ya mupepe tukola omulimo gwegomolo ya mupepe mu propaganda guno muzindalo kati tu conflicting which is normal woino yitatata mpita wano na ayita wano bafanda bayinza kuba banjawulo Daddy saying yatuse nalemerera nagamba yakwasiza abantu bakubuulire omwengo onywa mungi ebikozesebwa onywa bingi ebyo ebitabangula obwongo bwanyi omwenge nnwa mungi nandinwedde nkali yanwa mutono kyenagambye family nandinwedde nkali oba petroli ompita mu motoka era omwenge ngunwa mbeera kati eno sirogi we musanze mu office mbadde nebasa namu omukazi nebasa nandi badde na musajja planned kid bwe tuba kumachagano irwakubiri bali mu bisenyi sibanya bakola bano banonyaza kole nse ndi mulogi nebasemu tona nti ni mushoti fe ba planned kid kangobolire tetubeera na bakazi tetuwasa gwembulirayo tulabona omuwala wa Gashumba Shira wabakyusanga engoyi so kati gokopa agreement ati ba planned kids we babeera planned kid obonga nange kyogamba obusi bwegomba nobuliwa planned kid agati okukyusako buli mumwakulira mu bwavu kakati ati goina mukama wajjo kubuuza lwaki wanwedde nzo sina the government yesasula oba ndi mulogi we baba kyakozesa you are not living a life you are surviving in life that is not planned kid ati we baba kyakozesa you are not living tosobola kwesalirawo kati gwe olina okunoonya interview olina okwata story olunaku luggwako nga osaba mukama akwongera essaawa ko olina bingi byotakolaki byotakoze kati ate fe olunaku luggwako nga wakoyedda kwa kati nva mulogi nkoye ezo kati sawa 2 nina okwebaka okuba essimu teriiko am resting
ku 8 nina okulinnya eryato nyende ekalangala ate ku 11 nveeyo olwo luwedde. So what is your plan of that day? Pulani yange nkeera ku maca nenyinda kaffe Javas nendya breakfast. Bwe mala okulya breakfast nenyingira lodge ku 5:00 nenvaamu nga ku 7 nendya lunch. Bwe mala okulya lunch nenoonya ebbaalo oba wakasiya wa nenwa for 2 hours nga wendi thinking about plans zo mwaka guno ngukozeemu ki. Ffe tuwolooleza ku mwenge ng'oli ku mazzi ka mwenge tegwonoona bagagga. So okola because I work in 3 days or 2 days and for us we work from home. Fena ba planned kids bolaba bafuluma kiro ate tukolera ku makompyuta. Kino kijja lumu na lumu. Ekiro kyoliko ekyomulogi n'omukyala. Ani wengamba nti kya buli lunaku esentence yina. Tukitadde mu plan yo gy'otugambe. Ekiriwe kyogenda mu logi. Ekyo kyo baba ku list bo be bakuba. Fena tukubira bakazi. Hi Jenia. You boy you are lost or oji yakuba wasoma. I'm Sandra, the other girl who used to copy for you. No, where are you? Find me at Akasha. Ogendo chira bachi ojicho omaze emyaka 3 tokola ki. Nenga china one. Guy, where do you now work? Junior, first things are not moving well. Nonga kale tugendeko mutu mulemo musauna. No, omulagire that things will move well. Omukyuse mindset. Bane emirimu bagigabira mu maloji. Ojokola interview n'omuwala nga ye yafunye. N'omusajja wattu n'abatunuulira. Gwalogeze kokola interview. Waberawo obwo obuwalawala kutuuka late. Emirimu bugifunira wa? Kuni emirimu bagigabira mu maloji. Era nze interview yonna gye mbanyezeko n'ensanga y'omu abawala. Nga ntegeera bigwerawa nti interview ezatudde ekiro ze zigenda okuyita. Ffe twabeera n'abaana e Makerere ali ku ssemu nka why are you not revising? Ye nga Max yazifunye kiro. So tewasiga kitonde kikya. That's life. Anyway, twogere ku omwaka tukugalawo almost like wabula ennaku mbale bubazi. Obadde mu industry Tamale Junior, muyimbi kyasinze okukolera. Alien Skin yasinze guno omwaka. It was easier. Yes, that's nice. He is lucky. He is true to himself. He is honest. He is original. Many art, you must be original. Oli radio kye yali asinga abantu. Ti radio yayina personality trait mu psychology ye tuyita open to experience. Open to experience by imagining nnyo babeera very creative. Tesangika nnyo mu bantu. Radio yatunulira ng'omuti ogwo n'atunuulira ebikoola n'akuba oluyimba. Bingi nnyo biringa ebikoola. Hit n'ekola ki? Ennyimba za radio bw'ozitunuulira zaalimu imagination y'amaanyi. N'abayimbi b'ennaku zino be tuyina ayimba ebigambo 3 n'abiddiŋŋana. Now that's a hit. Because generation yaffe XY millennium teyagala nnyo bintu bya kaaluukana. Today we are dancing on hits. Ebidongo mukiyita vibe. Okola oluyimba nga lulimu ekidongo kikuba. That's a hit. We no longer focusing on lyrics. They don't focus there. They don't. Kyovula ennyimba z'abakafeero oddawo n'otunuulira oluyimba ng'omusajja yayimba kufa n'akugenda deep n'akugamba bali njogerako kiwendi banziyidde abaana bange n'akwata situation eyo n'agiyimbako ng'olaba yakiwaki obudde. So Alien Skin ennyimba ze tezinyuma nnyo tezirimu creativity eri awo naye aliwo tetulina kyakukola. There is no alternative. N'omubi afuuka omulungi bwe wabanga abalungi tebaliiwo
Gomanyi nti waliwo omusambi ayaka mu ttiimu kati nga Bruno Fernandes bw'ayaka mu Man U. Because even the others are very average. Naye kati Bruno Fernandes ayinza obutatandika Madrid. Naye ng'eno ye mufu omulungimu kati ye music industry. Tebakyalina budde bwagenda mu studio kuba nnyimba. Bayina budde bwa kuzannya byabufuzi obasanga wa Genosale bagenze kusabiriza. How do you see King Sir? King Sir is a good one. Wanakendeza kunjaga n'ebitamiiza. King Sir can even perform better than that. Era manager we kuba nti w'amaanyi nnyo. King Sir akyali w'amaanyi because of the manager. Ate weesinga is no more. Ate nga tukyamulaba wa. Gumuyimbi ategeera mu lunaku ategeeramu essaawa emu. Babaza mubaze. Kati azookose. Babala mubale wa masumi wano tali wencha wali. Kati azookose. Yes. Battery. But because the manager. Lyrics ali atya. Repetition zino ziraba otya. Ziriwa zonna. Ebigambo bino byayimba nawe soka nagamba ebiseere ebyo. Ali akati. King Sir is talented. Bw'oyogera ku talent agiina. Lwakuba ekizibu kyokka this organization kills talent. Shiba oyo talina talent naye Shiba ali organized. Kyobanga Lusindi ne wandibadde alina talent kali Kashiba kamusinga hit ate kamusinga bye kayina mu bulamu because of order. Shiba engeri gye yayita mu management ez'enjawulo yafuna order and being ki kati ate Sindi alina talent naye there is a time she became totally disorganized nga muwuma natandika okulwana entalo. She became a politician. Bamuvuma wano omukazi watu naba abaddiza kati buli bulandi bw'ogiteeka mu negativity y'okulwana entalo abayiza ababloga because is a junior ne bwenkuwemula olwaleero teri ajja kunnyiigira bagamba ako nga yakuvumya kitono but omuyimbi because branding brings the companies. Katwa Spice Dana nti kati yasinga obulango. Ne adino I know luyimba guno omwaka Spice Dana has done well. This year she has really done well. Waliwo oluyimba lwe yayimba luno lwenjagala ennyo Regular. Nesi wa mwaka guno siri Regular siri wa mwaka guno 2002. Really? Yeah, sorry 2000 yeah 2022. Spice alwawo okufulumya ennyimba naye bw'afulumya oluyimba aba serious. The question is not okufulumya. Mwaka guno nga tetukoze ekyo kali akasajja ka Chameleone kye kaasoma kakuba ennyimba zaake ezo ne kasirika. Chameleone alina oluyimba olukyakuba mpaka nakati baluyita batya gwabasinga mami Forever. Olwo oluyimba lw'amaanyi mwaka ku mwaka